Nkwanirizako munange gwachaje kumideko ensi Buganda anti munange ensi Buganda akuno kwe kwaffe kabanda musoke owenna balanga buko bachagwe akala matendo nze nkubuzaako natera olunako lwa leero kansubire nti munange oli bulungi munange nno olunako lwa leero nsaba nkutuseeko bino nabyo obitegeere obadde okimanyi nti ensi kesuza kakati nno ekisolo kino nakyo kyekimu ku bisolo ebisangwa wano mu Buganda mu Africa uko n'ensi yonna okutwaliza wamu naye ng'obadde okimanyi ebikifaako obimanyi kakati nno munnange etuula akalira ate nze mbikuwe ekisolo nakyekuletedde olwaleero kiyitibwa emmondo. Munnange nno emmondo egwa mu kika kya kkapa kyokka nga yo nnene ddala okusingira ddala ku kkapa ezitowa wakati wa kilo 920. Emmondo nsolo nsobolokofu nga y'amagulu mawanvu agayimirira okulengera obulungi ebiri ewala ng'eri mu muddo omuwanvu erina amatu amawanvu ameekulungirivu agaliraanaganye nga gasobola okuwuliriza emmese ng'eri mu ttaka esima obunnya. Eddiba lyayo lya kyenvu nga lirimu ebigondogondo oba amagondogondo amaddugavu. Emmondo nno munnange esangibwa mu nsi ezirimu ebisikosiko kyokka nga zaagala nnyo amazzi era tezisobola kubeera mu bitundu omutasangibwa mazzi okugeza nga mu malungu. Esobola okulinnya emiti n'okuwuga. Emmondo ebyembi munnange zisigadde ntono nnyo mu nsi era ekitongole ky'ensi yonna ekiyitibwa CITES kyalangirira emmondo ng'eyolekedde okusaanyizibwawo omwana w'omuntu ne kissaako envumbo ereme kuddamu kuyiggibwa mu nsi yonna. Emmondo zisinga kuwoomerwa bino wammanga obumyu, ebinyonyi nga mwe muli n'enkoko ebyewalula katugambe emisota n'ebiringa ebyo saako ebiwuka ebyennyanja n'ebikere. Emmondo zirya zanguyiriza nnyo era olw'okusontera byerya okumukumu oluusi biwagamira mu mumiro n'etuuka n'okubizza. bw'eba eyigga ekyokulya esiriikiriramu eddakiika nga 15 nga teyeenyeenya era ng'ezibiridde ewuliriza oludda emmere yaayo lweriko esobole okugibuukira egivumbagire. Kati nno munnange enkazi ebeera eggwa ku kumala ennaku eziri wakati w'6 n'7 era ezaala obwana obuli wakati wa 1 oba 5 mu balabe baayo ab'olulango ng'oggyeko omuntu engo zigiwoomera nnyo era emmondo ewangala wakati w'emyaka 10 okutuusiza ddala ku myaka 15. Ebyo nno bye bikwata ku mmondo era mu kuziyiganga ennyo kyova olaba bajjangako n'amaliba ge bayisibanga mu kiwato kuzina. Akaliba k'emmondo kamulema, akaliba ka mmondo kamulema okuwungula. Owulidde munnange? Kati nno munnange ebyo byensobodde okukufunira olunaku olwaleero. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala ng'ate nkuwa ebirala munnange. Ayi Katonda kuuma Namulondo.